okulya riba zino ze mugenda mu banka ezo ne mwewola nga mugenda kuzzaayo nga mwongeddeko endala, ensonga ey'okusatu mu bintu ebizikiriza. Ensonga ey'okuna okulya emaali y'abamulekwa. Mubeera kulumbe ng'omuntu afudde nga ne banoonyayo ente ennene ewerekere nannyinizo, n'olya ku nnyama eyo oba n'obuzaabuza emaali y'abamulekwa, omanya nti okutte ekyokuna mu bintu ebizikiriza. Ekyokutaano, okubeera mu lutalo n'odduka, tawalla yawma azaf, okubeera mu lutalo n'odduka. Mpezeza bimeka ebyo. Ekyomukaaga, qadhfu almuhsanat, okutemerera omukyala eyeekuuma n'ogamba nti omukyala oyo mwenzi naye nga tomukutte, tomulabangako, tomukutte n'omutemerera obwenzi. Kyenva olaba nga sharia yassaawo embooko 8. Bw'otemerera mukyala wo nti yayenze nga tolina bujulizi, gwe omwami bakkuba 8. Era bwe tulamula omwami ajja n'agamba nti abaana tubatwale ku DNA, bwe batwala abaana ku DNA oba otegeeza nti omukyala yayenda. Kaakati DNA bwegamba nti abaana bonna babo, ogalamira wansi n'ofunayo 8.